ku kikumi musatu tonyeza osatu radio 4 ensonsoze kikumi mobili ka tonyeza musanvu radio 8 Masaka ne kikumi ka tonyeze musanvu radio 7 Amasindi. The entire Bunyoro is listening. Parts of West Nile are listening. Parts of northern Uganda are listening, and some parts of Greater Mubende are also listening. You listen via 100.7 radio 7 Masindi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensula. Gwanga ensula bwetyo gwanga tulabalde. Tukwaniriza nate haji. Nsimye. Mbalamusiza mwena abatuliriza abali eyo buli omu gy'asinzidde nebaza Mukama Katonda w'ekisa ekingi atusoboseza okuba nate nga tuli balamu. Ngo mukulu bw'akyatereza ebyuma bino mizindala mpadde ebiri emirongo. Ekisooka nsooka okwebaza Mukama Katonda w'ekisa ekingi atusoboseza okubeera abalamu buli omu waali, kubanga visa zaffe kitegeeza aba akyazirenewinze. Nembebaza okubanga muwaayo obudde bwammwe, kubanga buno obudde bwammwe ffe tujja bubeezi kubawa bigambo byaffe. Ate nebaza ne radio 4 103.3 wano wetuli Kampala, depending ne walala gye bali, okubeera ngetuwa omwaganya guno buli Tuesday tuwanisiganye ebirowoozo ku ki kye tusuubira kye kirungi ku lw'eggwanga lyaffe. Well, Haji Gwanga, I want us to start from how the country is Mumasogo in your eyes, generally. Generally, kirizo bagana nti abantu economically mulimu ko ku bugubi. Abyenfuna. Buli omu alira boboga state of the nation. Buli omu atunula mu nsawo ye. N'agamba obukondo bw'empale nga butambula. Kweganga ekimukozza simbeera nti oba bulwadde oba ki, naye kubanga essuubi ttono nti kisobola okukyukako nnyo maaso. Kuba omuzadde bw'akeera olwaleero nga buli muzadde twamugamba weerera omwana, naye ng'alina abaana be beetunuulidde, yatunda buli kyayina aweerera omwana, kuba nabadde mbalaabalamu kungu ng'omuzadde okuviira ddala omwana bwamujja mu nasale paka mu university amumalako wakati wa $7,000,000 ne $1,100,000 okuva mu nasale. Aka tubale nasale kuba kungo inayo abato. Ninayo Rahma namugamba. Tubale Rahma tamu 3. Nsasula akadde kamwe $2,200 buli tamu 3. Tamu 3 bwe bukadde 3 mu $6,000. $3,600 n'amala emyaka emeka? Emyaka 3. Emyaka 3 3.6 times 3. Funa calculator wano yangu wagwe 3.6 times 3. 3.6 times 3. Mwango w'ekitalo mental work. Times 3. Obukadde 10,800. Obukadde 10,800 kati teeka keza amutwala buli taamu, emmotoka emutwala okugenda okusoma ne byanaalya. Ebyo situlanga ku bikompyuta. Naye kati kambikuwe kuba byanguwa nti omwana buli taamu muteekeko emitwalo emirala 5 ku ebyo byokka. Mba nfuna $1,11,300. Taamu zonna ozibaza ezo? Baza 5. Taamu 9 zamazeeyo. 5 taamu 9. Emyaka 3 girimu taamu si 9. Yangu 9 emirundi 5. Mwana gategataawo. Nsuubira nti kati buli muzadde akuba calculator. Kwata emitwalo 5 gikubyemu emirundi 9. Yiyo calculator ye kuli kumpi. Sebo ufuna mmeka? Milioni nyamu emitwalo 5. Milioni nyamu emitwalo 5 zigatte ku ziri milioni 10. Milioni 15 mu emitwalo 3. Eyo nasale. Oyo mwana omu. Kati katubale nti oyina abaana 4. Ne katubale omu tumale tugde ku kibalo. Kakati genda mu primary asome emyaka 7. Nasale milioni 15. Yes. Mu emitwalo 3. Kakati genda ku primary. Primary jibe emyaka 7. Times tamu 3. Nesi natuka basasula mmeka bu primary. Anti kakati tugaye nti era average. Akakadde kagwa wali.
buli anti bakutuma enjeyo ne bakutuma ekitiyo ne bakutuma simanya zino squeezer ne bakutuma rimu ne bakutuma ki kakati ogenda obimala ebyo byonna ng'akakadde kamu nako mu emitwalo 2 etamu buli taamu kwata emirundi 7 okubyemu taamu 3 ze taamu 21 mu primary yonna sibwe kiri nkubise kinaki taamu 21 okubiseemu akakadde kamu mu emitwalo 2 akadde kamu mu emitwalo 2 eye primary ze milioni 25 milioni 25 kakati oteekeko ezigula ebimutwala ne zaatambuza buli mwana mu taamu omumalako ekitono nnyo ekitaka wansi wa mitwalo 6 taatanja kulyayo gundi bwe kiti kwata emitwalo 6 ogikubyemu 21 emitwalo 6 kubyamu 21 kubyemu 21 ofunye mmeka omukulu mu bwangu obw'ekitalo gwe kennyini gwe okubyamu esimu yo calculator gye basooka okuwe nfuna milioni 12 mu emitwalo 6 kakati zongere ku zino endala ziri z'obadde olina zibadde mmeka eza fees 25 mu emitwalo 2 zongereko ku meka 25 mu emitwalo 2 twaze kusoma buli omu ajjayo calculator buli kyenjogerako kiri practical njagala olaba omwana ekiyitibwa ebbeeyi ku mwana ze milioni 37 mu emitwalo 8 awo akomye mu primary 7 tonnamwambusa kakati mutwale senior 1 to senior 6 ebibiina 6 taamu 3 mu secondary nawo kamu 2 so nfune kiwano anti awo lutotaddeemu za registration trip ebyo byonna mbijjeemu kati nawo kikwata kamu 2 okakubyemu taamu meka anti ziba taamu 18 taamu 18 ofunye eki tugenze ku secondary kamu 2 nkubisemu taamu 18 abali kuno babala mangu genda maaso milioni 21 milioni 21 mu emitwalo 6 mu emitwalo 6 kakati era nazo mu ngerekeza shopping ebikozesebwa biki okutambula omuteekekera mu secondary nti buli taamu omwana omumalirako emitwalo 6 times 18 600,000 times 18 times 18 milioni 3.2 mu emitwalo 4 kati gatte ewamu olwo tonnamutuusa ku university oyo ye mwanawo kati zigatte zonna ewamu okuva mu nasale paka mu senior 6 kati olwo tugatte ku university sente nga nyingi zino haji mpulira 37 zezo meka zezo limu obukadde 84 obukadde 80 mbumeka mu 4 mu emitwalo 78 mu emitwalo 78 kati zinga university buli semester kamu kitundu kamu 2 semester 2 bwaba wa kosi ya myaka 3 semester 6 gete kauma oyagala nga tekuki kamu 2 emirundi 6 kamu 2 emirundi 6 kamu kakuwa meka 1.2 times 6 zikuwa 7.2 milioni 7 mu emitwalo 2 7.2 zikuwadde kati zongere ku ziri wenzongera ku ezo nfuna wazze kusoma oyitabi nfuna obukadde 9 mu kamu mu emitwalo 98 kati ebigwa bitalaze mwana yalwadde balina trip registration simanya babayise wano bagambye kino leeta kino engatto biki kitwala tugende nga tuli mu bukadde 10 eyazaala abaana 6 amala obukadde 6 ng'aweerera abaana kyekiri kye nagaye nti buli bwe tutagende mu data science nga twogera nti gavumenti eyamwami Nsereko bwejja negga nti ngenda kuweererera omwana okuva wano nkuweererera abaana 6
mbakutuusize ku university ng'owe Namibia gye yakoze mbandese mu nsawo yo obukadde obukatakka wansi wa bumeka bwa abaana ba mukaaga epi bukadde lukaaga kukyali bukadde lukaaga until we analyze the management of society mu ngeri eyo. Lee Kuan Yew ajje Singapore abagamba bwati nti society yaffe bw'enaaba yakula ebintu bina biko tulina okusimba essira. Ekisooka society eyambuludde ng'eyaniriza buli omu alina ssente okuzisiga mu nsi yaffe ng'ate naffe bwe tusigamu baffe. Musiga nsimbi jangu ovuganye n'abaffe ng'ate nabo be tusizeemu. Wano mu Uganda mukola mutya? Mukola kyennyume. Musiga nsimbi mumuyita bw'abanga peneti ne mumuwa ettaka ly'e Lubowa, bwe mumala mumuwa ettaka ne mumuwa ssente z'omunaku nazo zize, bwe mumalaawo ne mumugaa tojja kuwa musolo, bwe mumalaawo buli kimu ne mukimuwa ne mumuwa n'ebbanga eggere. N'okwata Munnayuganda ali emasindi eyasuubudde kasooli ayagala okuzimbawo kiriniki oba eddwaliro n'omugamba bw'oti. Gavumenti ene mugamba kwata ekyapa ky'eky'ettaka kitwale mu banka ku bitundu 18 oba 25 ku buli 100 bakumazeeyo emyezi 6 nga bakyakwasa esinga osasule fees ezo zonna eza savena buli kimu omale oteekeyo ekyapa kyo bw'omala okisingayo gavumenti eno yo tekufuddeeko omwezi ogutandikirawo otandika okuzzaayo ebitundu 26 ku buli 100. Oyo gwoyita avuganye ne peneti eyavudde eyitale n'omuwa ettaka ly'e Lubowa lya bwereere n'omuwa ssente z'Abannayuganda twiliyoni kumpi namba kaakati ate n'omugakolanga bw'oyagala mu peesiyo nga bw'oyagala. Munnayuganda Dokita Mukwaya eyakola kiriniki ye ne yeewola ssente ne zimulema okusasula banka ne zitwala eddwaliro lye ne ziriguza abayina ssente mu mayumba bannaggwadda. Kakati kino tekiriiko WNRM na opposition kitwala buli omu. Njagala okuweererezanga wano message bambulireyo WNRM atwala omwana mu ssomero ne bamugamba gwe toleeta brush kubanga oli wa NRM. Kyekiri kye wambuuziza state of the nation. Situnuulira muntu ntunuulira musajja wange Sendawula akubye essimu oba asingidde Kyengera oba ali ekasawo nga mugamba nti ekirina okutwala omuntu okulonda ng'obulumi bw'ayina bungi nnyo anoonye ensereko waali amugolole yensereko promise gy'alina omuwa okumuga nti nja kukwatira ku mwana ono nga nsasula omusomesa obulungi mwongeze ku ssente owa arts n'owa sciences kuba bonna basomesa omwana ki y'omu. Omwana asomesa omwana ono oluzungu n'amusomesa math kuba owa math bw'anaamusanga nga tasobola kutegeera luzungu bw'anaamugamba nti compute tajja kukitegeera. tajja kukola ki? Kukitegeera. Kitegeeza the first art gy'olina okuwa omwana is the art to communicate. Meaning pre-primary ne nursery mwe tulina okuteekerateekera omwana. Kati nzira ku education system njikuwe ntya nti awo tukwatewo nnyo essira nga tuleeta abazadde bombi taata ne maama mujje ku ssomero nga muleeta omwana at least buli wiiki taata labika ne maama omulundi gumu osayiningeko mu kitabo nti akaana kange ak'emyaka 3 nti teeka wano comment nti kati kayimba bulungi. Olwo oinvolvinze omuzadde no involvinga government no involvinga n'omwana. It's a 3 shared layer. Toyinza gataata oli busy nnyo for your child omwana ajja kuba busy nnyo ku bulamu bwo eddaaki. Be involved. Nze ngenda nnyo mu nkiiko z'amasomero ng'osanga mu bazadde bakyala bokka. Kakati bataata mikwano gyange mikwano gya Muhammad Nsereko naffe tu stepping in. Yes muli busy olumu mwe yingini naye mbabuulira kino abaana bano bwe muba baagala babaagala leeta kuba abasajja omusankale naweerera abaana bw'oba gwe watutteyo fees zitwale mu banka lisiiti gwe wasasudde. Bino ebyokugamba weereza gundi atwaleyo abaana bajjaga ffe maama ye yali atutwala yekka gundi ye yali akola ati involvement eya taata ne maama. Therefore
ku mulembe gwaffe kijja kuba kya katala buli mukyalo okunoonya ani yamuzaalamu. Come again. You must contribute at least physically. Si kuzaala mwana wa munno n'otambula butambuzi n'ogenda ffe bakojja ne tulabirira. Omukyala kijja kuba kimukakatako nnyo kuba fetani nyiri mwana nnyini lubuto ono mu nsi okulaakulana alina okubeera ne responsibility. Nsoma mu Lee Kuan Yew nti for a society to grow you must build human resource okuviira ddala nga nto etya nti it must involve dual parental involvement. Abaana bayonooneka abazadde obumu ku bazadde bwabula mu bulamu bw'abaana. Kakati ffenna twekembe bw'abawo nga babaddewo ensobi tusitukire wano tugambe nti kati tugenda kutandika bwe tuti kuba ngenda kumenya ensonga ssatu nga bwe mmenyedde nti fuula economy eya Uganda nkoppa ku Singapore. Abampuliriza Singapore erimu abantu 5,886,000 5,886,000 naye ng'evaamu ssente GDP yayo buli mwaka obuwumbi 570 n'okweyongerayo. Nga mulandi size Singapore yenkana ne Kampala ne Mukono ne Wakiso ng'ogizingiddemu awo yensi gye bayita Singapore. Kampala, Mukono, ne Wakiso nga eweddeyo. Ye Singapore esinga Uganda obugagga. Ng'ettaka lyokka weerimira ettone eryo liriisa abantu 5,886,000 oyinza okugamba nti keeka Mukono kokka naye nga kabaliisa ne bamala okulya ne bagabako n'emmere ebweru. Bakikola batya? Yensi esinga ekisaawe ekiri first class kati ekyomupiira airline ekyennyonyi naye erina strategic location nti esangibwa ku Ssejjanja ennyanja eddene ocean. It is the entry gateway for Southeast Asia naye positioning awo. Abasingapo bwe bamanya nti tuyina ki nti tuli batono naye ate kyekitwawula tulina amawanga mangi naye kyekitugatta Lee Kuan Yew azze nti tugattibwa obwavu. Yaga the only unifying factor of all people in Singapore was poverty. Ng'eyerabanga omugagga yagamba yali just ku life support. Kikomawo wano mu Uganda teri awangaza ssente kusukka myaka 3 kyova owulira nti omugagga tyoyo naye yaggwamu. Nti ate gundi abagagga obasoma mpalo nti gundi yalagawa nti inna lillahi wa inna nti oyo naye zaamuggwako. Why? Ebbanga ly'omala ng'olina ssente nga bakwetoolodde tebayina kitegeeza n'ezizo zigenda kubulira mu z'abaana abanaku abangi olwo ogenderera. The power of money okubeera sustainable is when ekola multi-layering nti gwosobola obako ng'oyina naye nga n'abakwetoolodde bakola ki? Alina. Nti omusajja alima ebikajjo tomukkiriza kugwa kwavuwala kubajja kwekyawa abiveeko. Gw'abadde alina factory y'ebikajjo e Masindi, abadde alina factory y'ebikajjo e Busoga, naawe ojja kubulwa ani akuwa supply ya raw material gye bayita ekikajjo. Kubuli ekyayi takyabikuwa. Kyekyo lwaki tugenda mu kiri ekigamba nti empowerment of the people in the second layer strengthens the top layer. NRM ebadde egezaako ekibbirire naye mu butamanya ng'ekiyisiza mu parish development model. Unfortunately tebamanyi bwe bakikozesa, bakikola politically mu kifo kyo kikola economically. Yes, ekyo kitegeeza batuteyo stimulus package. Kituufu buli muluka bw'oguwa miliyoni 10 mu myaka 5 omuluka oba oguwadde miliyoni 5 ezo sente nnyingi. Miruka mitono nnyo okujjako mu Kampala egiweze ebyalo 10 mu buli kyalo okuyingiramu miliyoni 10. Nkuwa omuluka gwa Kampala gulimu zooni 4, zooni 1, 2, 3 ne 4. Kitegeeza singa buli zooni ddala mu butuufu bwakyo yafuna miliyoni 10 buli maka, kitegeeza mu zooni eyo mwandiyingiddemu miliyoni ezitakka wansi wa 2 buli maka. Meaning gasobola amaka ago okujjamu omuntu omu n'astartinga business ne bwe yandibadde yakuba chapati. Nyina omukyala abampuliriza mukwano gwange bamuyita Happy. Yatandika business nga yakava mu ssomero banne ne bamusekere. Olwaleero akuba chapati awo alina abaana 15 abamukubira chapati ebwayise. N'omuvubuka yajjako ku mukutu gwange ogwa TikTok akuba chapati bw'aba awuliriza kuno. Nsaba abantu abo olumu ntambuleko nabo boogerere bana Uganda.
olwaleero ayingiza emitwalo 5 buli lunaku every day. yabajja ekisolo abavubuka 15 buli omu akola emitwalo egitakka wansi wa 10 buli lunaku naye capital we buli lunaku wakakadde kamu. Yakuba ebimeeza ebyo n'akola buli kimu. Omulala ye Medical Sujjanja mukuleetera yajja ngamba njagala genda bweru ne mugamba Medi londawo ebintu bibiri okuwa sente zino eza tiketi miliyoni 2 z'oyagala ogende Dubai okubeekyeyo nozikuwa osiike nga amandaazi go ne chapati. Olwaleero Medical Sujja ya supplying amandaazi ku ssomero lya Kololo High. Kololo High erina abaana 3,000. Buli mwana bw'ali erindaazi limu buli lunaku Medical Sujja akola sales za sente mmeka buli lindaazi lya 5 nyigamu awo calculator. That's a lot of money. Buli lindaazi lya 5 oyina abaana bameka 3,000. oyina abaana 3,000. That is million 4.5. Sales afisa sente mmeka olunaku Abataddemu meka tateekamu yadde zisukka mitwalo 6 basobola okusaving 9 buli lunaku mu myezi 6 kati guweza omwaka. Azimba ennyumba ye yagula emmoroka etaliiko looni musanyufu nnyo. Abaana be yali asabiranga fees yagaa kati nange abange bali ku Victorias ne muga nti mu bulamu bw'ensi eno it is who you associate with. Mu nsi muno ffenna tuyina omukisa naye association ne mindset yo gwe kasita weerabamu nti ojja kuba mwavu era otandika na kutuula n'abantegeerayo mutuula n'abawemuzi mutuula n'abaki kuba abantu abayina ebirowoozo ebikola ssente talina budde buwemula talina budde bwekalakaasa. Bw'oyinza okusanga omuntu ng'akola emitwalo 5 n'omuga agenda weeyokye talina budde bwakweyokya mindset. Okay, obudde bw'omala mu nsi muno ebintu bibiri baani bw'omala nabo obudde obusinga obungi. Absolutely. na bwongo Anti gw'omala naye obudde mufaanana. Abasajja baali 3 nga bonna baavu. Mungu n'abawo omukisa baali batambula mu Stenseni ne balonda ssente emiliyoni ki emu musanyu eringi buli omu n'agaba bannange tusooke twekubeko enfuufu ne basindika omu ku munnaabwe agenda agula emmere ng'enjala bwe badde ebaluma. Bwe bamusindika agenda agula emmere gye yagenda ogigula n'amala n'agenda ku dduuka batoddeko omutwalo gw'emmere amatooke n'ennyama n'omujeere n'abateeramu obutwa bali bafa atwala 9 mu emeka esigadde mu 9. Kumbe ne bali be yalekayo nabo baabuwe bamuteeseza afe bagabane zino baabaka mutayimbwa yali akatuuka ba nga bamukuba omutayimbwa ng'agwa wali akala nga basanyuka nnyo nga baga kati tusooke nga tetunnagabana zino ezisigadde tusooke tulye ne ku mmere nga nabo bebbika bakuli nga bagayaki mmere. Kumbe n'oli yabadde ataddemu obutwa bonna bakole ki baffe. Kakati bano bonna omululu gwa duniya gwabalesa ssente bonna 3 ne bakkirizira kumwa ye muddugavu. Mu kifo ky'okumanya oli kyambuuzizza nti buli bwe mukuŋŋaana 3 nabagamba mweronde muno abasinga bino wammanga. Ekisooka abasinga okumanya mwenna bwe muba mwenkanankana mu kumanya nti bwe tutuula wano 3 mugamba nti newankubadde tulikola olukiiko luno bannaye nti kyetuteesaako kyakuzimba twerondemu ani kufa asinga okumanya mu kukola ki okuzimba. Bonna bwe muba mu byenkanyankanya mwerondemu abasinga amazima. Ebyo bwe biba bibyenkanankana munoonyeemu ku mmwe abasingamu emyaka obukulu kubanga omukulu mmwe alina bye yeerekereza kuba biri qualification mwenna mukola ki mu byenkanya. Kakati njagala tukkaanye waliwo munnange ow'ekasa waŋŋambye kwata waawo nzikiririza mu ekyo naye mu ekyo nga kyetwogerako bagiyita ensi tutuule wansi ffenna batusengeke wano mu debate twogere eri eggwanga. Bwe tumala okwogera eri eggwanga nga TV zonna radio zonna ez'eggwanga eggwanga abantu miliyoni 5 bonna batuulesa amaaso babbapa tudde ebbali bannayuganda baweereze message bagamba ani gwe twagala otukulembera kubanga at the end of the day ekiseera ekiriwo
Mwami Museveni bw'aba atambula ku lwaleze n'agaba ssente nga bw'ayagadde n'awa message ye bw'omu. Mbadde nsaba tutuuke ekiseera nga Nsereko yiko Mwami Museveni pandeyi tugambe nti kati tuwogere eri eggwanga tujja tutya omuntu oli gwowadde ssente mbwavu naye afune essuubi mu ggwanga lye. Nze nzireyo ku principle ya Lee Kuan Yew mugambe nti wano nkuwaawo credit nti peace and security bweri tinaye bwe tumala okugenda ne tukombowa Democratic Republic of Congo nga DRC tukozeseza sente za muwa musolo we Uganda ne tuzimbayo n'enguudo. America yo nejja ate Congo n'ekwata ebyobugagga byayo byonna ebibalirwamu mu trillion 10 basebo ne banyaba abampuliriza ze sente ezisobola okusustaininga Africa eno okumala emyaka 10 nga sinjavu n'ebiwa America okubuyinga protection agreement. Kiri kye nagamba ekikuzaayo nti Lugard ajja aminga Buganda agikwase kubagane ne Bunyoro bonna bwe ba weekendinga yakwata Muhanga ne Kabalega bonna yateeka mu kisero kimu. Ensene ne yazenga erwana nnyo neye waddewo wowe olwamala n'asayiningisa Uganda yonna endagaano kubanga alabye weakness obunafu eziri mu African society. So feche tujirako yeri empowerment of the ordinary African person kubanga ne bwe nakuwa obuyinza nti londa nga sikoledde economic conditions zikujja mu slavery nzirayo wali. Lee Kuan Yew agamba abantu bwe we have undergone occupation of the Japanese who were occupied by the Chinese, meaning tubadde mu slavery for a long time. We must fight enslavement. Omwana w'omuddugavu oba ali Congo oba ali Zambia oba ali Tanzania gendo otusange tulinga ffenna abaliko ekikolime ekifaanagana nti tufaanana eyafunye demokrasi n'ataamufunye. Bw'osanga eyavudde Kenya n'eyavudde Uganda bonna bakaaba ekizibu kimu. Eri obuyinza bukyuka eno buludde okukyuka naye mwenna buli bwe mutuuka mu ddwaliro buli omu agira ati eddwaliro teriddagala era mwenna buli aba abajooga ziri ensi. America eba ewa emancipation y'abaddugavu okubawa right of citizenship. Omu ku balamuzi eyaliwo yawandiika n'agamba nti the black race was never born free. Ekintu ekyo kikyannuma kuba kiri mu ruling gye tusomako mu mateeka. We were never born free. They were never born free. They were born slaves. Katandikira ku Radio 4 kakati Radio 7 kyenwana kungu is that the black race until bwe tunaleeta mentality egamba nti we were never born slaves, we were born free and we will not be subservient of any other race. Olwo tugenda kusituka nga Africa tumanye ekifo kyaffe kye tulina. Kakati olwo tubadde tutambula nti bannaffe abayina ebitono ku bye tulina kuba olwo tusinzira tubasinga obungi mu nnamba, tubasinga obunene, tuyina ettaka eddene libasinga, tuyina ebyobugagga by'omu ttaka ebibasinga, tuyina akatale akabasinga obunene, naye era tuyina n'obwavu obubasinga obungi. Kiki nnyo? Where did we go wrong? Nti ku ebyo byonna bye biri bye tugamba nti osanga family nga y'abantu batono naye bwe baba nga beegasse nga kiri kye nabaga nti tuyinza okubanga mu EPU tetunnaba kubeera n'aba members bangi nnyo naye tuyina ekyenjawulo tekiyita Sovereign Solidarity Fund gye tugamba nti buli omu munno mu kabiye munno ddala omukwano ogwannamaddala nti bwe tuba 10 kungu ng'aleeta emitwalo 10 buli mwezi bw'aba n'ekizibu kyonna kitukakatako ffenna 10 okusonda emitwalo 10 ne tumuwa miliyoni 100 naye singa nzikutuma olwaleero nga bw'oli ng'oli mu bwomu bwo ne bw'oba oli mbangi ne gaanoonya miliyoni 10 ozireeta oyo osanga obuzibu okuzifuna. Kakati kyembaga nti eyo ye leadership ekiri kye nabagamba nti kyangu nnyo okubanga oyina site ng'otambula olaba naye ng'oli muzibe ng'ekyamazima gy'olaga tolabayo kitegeeza toyawukana na Wamuggo nga bamugamba naye muzibe mwembi muba bazibe gwe ekyenjawulo gwe muzibe atunula olina amaaso kwegali galaba naye nga tolina kwolesebwa. Ekisooka okuleeta ekyo kyonna is the principle of defeatism and the principle of ogamba nze sisobola.
entandikwa y'obwavu entandikwa y'okulemererwa kyekiri mukwano gwange oyo bona again kyagambye kinaasoboka. That is the beginning of failure. Ye mwana w'omuddugavu. The curse on the African race is the principle of defeatism etuula mu mutima. Kati bwe kimala okutuula mu mutima kitegeeza otandikidde. Bwebeera kwa bakasi oba ku namba line otandikidde mu negative integers. Otandikidde eno mu negative. Mukitasoboka. Kati kitegeeza gwe mu kutuuka ku bugagga otandise omutima gukuganya gwe kennyini omubiri gwesika. Okay. Naye ojjookere ng'oli positive ku ngogayo today I'm gonna get money. Sangayo. Because the soul is happy. Stress tekuliiko. You first lift that burden off you. Kyovola bogenda nnyo mu training z'omupiira ez'abaana b'abazungu asooka kuba na belief. Bamuga gwa gukubye eddo ogenda na kusinga Ronaldo. Naye gwe buli bojje ng'ate omuddugavu amanya naye olituuka ngabangi Sekebe ng'akuba omupiira naye Sekebe genda okima amazzi ku kyalo. Meaning otandikiddewo ng'omugambye nti ye talikola ki talikikola naye neyejjamu eri confidence ekola kiri. Kakati ekyo kiri part of our African trait eri. Nje naga nti omuzungu yasanga omuddugavu ng'atudde ku gold n'amugamba gwe tosobola musima. Naye omuzungu n'amuwandiikisa concession nti mumpe emyaka 10 n'agenda ekirembe kopa n'amugjayo. Oba amanye ekyo mukozesa okonye ku PDM wali bwe tugende musawo esooka noka NRM ebadde ekikoze naye ate ekitaddemu ebyobufuzi. Yes, we yakoledde ensobi etyamwa Museveni ali mu kulambula PDM. That's okay. Nze sinata because ajja kikosa. You can't stop him. He's the sitting president. I now all the right to do that. Of course you can see it's a campaign, but ye you undue advantage jaina. Nange nyina advantage ndi MP kyekyo lwakyo nyina wano. Probably singa sibadde member of parliament nga ninga magezi omulala yeesimbyewo tewandimpadde muzindalo guno okukola ki kuba olwa advantage y'ekifo kyange oyina byonneebuuzaako ku vantage point y'okumanya. Kati nze sijja kutunulira eyo negative part kantunulire positive part. Honorable Nsereko bwe mukwata obuyinza PDM program eno ogirekawo bali gikoze batya ngamba nti ye esigalawo asimbi. So it's a good thing. Very good program. But what is the problem? Kusomesa muntu. The building of human capital is the second investment in elevating of a society. Nti omuntu bw'omuwaaka kadde kamu nga tamanyi kyakakozesa. Ate ekyokubiri n'omubinika omusolo nga mungi nnyo n'akakadde akamu ne kamusanga n'ebizibu natandikidde ku kiri bamubanja kusomereza abaana. Olaba lwaki tugenze chronologically omuwadde akakadde ako nga bamubanja kamusanze n'ebizibu nga mutwalo. Omukyala azadde bamusaba sente za cotton, bamusaba sente za gozi, bamusaba sente za kaveera konna asooke wano mu capital oba asooke ku mukyala. Najjawo ekizibu kiri ekyo. Akati basitomala okutereeza biri a good working condition that is favorable for everyone. Ontegedde? Then ono bw'omutwalira capital ng'omaze okukyusa kye bayita human capital investments singa paakola ati agamba obwavu nga butwolekedde nakizuula nti abantu baffe newankubadde baali baavu nayina obbagolola emitwe balaga nti bisoboka. Nakwata abakulembeze bonna nembatuuza mu luumu emu nembalaga ensi ya Singapore gye njagala egende. Ne twewa emyaka 30 nenyinyonnyola ba clan leaders nti bino byonna okubyakyivinga buli omu aleete formula. Lyukwani lyagamba nti twatuula mu kisenge nga ndeese buli omu ne musigira ekifaananyi ky'ensi gye njagala ne mugambuuza buli omu wa w'osobola okuyimirira n'okola. Abantu baatya okusaba emirimu kubanga nali mbalaze buli omu kye tulaga. Buli omu yatandika okumanya nti okufuna obukulembeze si mulimu bulimu si kwekkusa bwekkusa. Lyukwani lyagamba yamanya nti kibonerezo na kwetikka mugugu. Until we build such a nation ng'okunoonya obukulembeze omanya onoonyeza mugugu.
yateekawo etteeka erigamba nti singa olagajjalira ku mulimu w'okola bw'oba musawo omulwadde ne bamuleeta nga toliiwo ng'olina okubaawo essaawa ezo naafe olw'okuba tewabaddewo entaana y'omulwadde eno bwe baba bagisima ku 9 eyiyo bagisima ku 10. Otandise okuyitaba anti oyagala enseeterere amakulu ono areceiving owa casualty gwe baleese emulago singa kizuulibwa nti gwe yamusitudde obubi wasuddewo musuule n'ayatika omusuwa oteeka okusasula nga naye omuwendo gwe yasasudde kati awo nteekewo ŋŋambe nti okukola obusawo okubeera clinic officer okubeera nga gwogaba chemotherapy okubeera omusomesa omusaala mulungi bwe guti ojja kulaba nga buli omu agaleka kooti sijja kutwala mulimu nti yadde bakusasula bulungi naye bw'okola ekibi okisasulira meaning there must be a penalty for negligence olwensi egenda kutandika okukola buli omu asigala ewu lyokwaniri agenda mu maaso n'agamba nti enguzi efudde embedde ekutte ejjembe wano yetuleetedde ettabu naye sigenda kukwata alya yekka n'agigabye konawo nyaawo alya n'agigabye kubanga gwagigaba bw'ogaana alya talina wajja jijja bombi bavunaanyizibwa babiri tewaloopi kakati batandika sting operation ngojja undercover policeman ne yeefuula akugaba enguzi akusaba enguzi gwe bwe wagiwangayo naawe ne bakusena ogaana bugaanyi gwe gaana nze sigigaba kubanga it is two way enguzi okubaawo yazuula n'agamba nti enguzi okubaawo mu nsi walina okubaawo willing giver ne willing taker. It is a two way. So n'ateeka ne ba undercover policemen ng'abanga alina omulimu wano nti ndi ku passport n'akuddireyingamu essaawa 2 awo n'omuganda naye bwe nkuwaawo wano emitwalo 2 n'engiko ogifulumya mangu naggagireeti oba waakagimu wavuba ng'anyweza naggatwa abaganda temugaba nguzi wow n'agigobera ddala mu nsi eyo kubanga willing giver ne willing taker yatta motivation to take it. Likwaniyu yasangayo abaali babbira abantu ku piki nga babaweyireyinga ne babanyiga buno obubadiya nga bye bababbako babitunda mu katale Singapore. Yakola bwati mbuza yakola ate ogoba obubbi obufaananako bwe butyo yateeka etteeka kakali nnyo kwagula ekibbe so omubbi kinziriremu yateeka etteeka ekkakali ng'omubbi bwe baba bamusiba emyaka 10 gwe yaguze ekibbe bakusiba emyaka 6 ekitegeeza nti olina okwegendereza kikyogula ekitegeeza omubbi buli bw'anabba nga talina watunda kyeyabbye motivation y'okubba ejja kukola ki kuggwawo. Wow. byesalako byonna ebyo mu myaka 3 tewaaliwo mubbi yonna bonna bajja ne beewaayo ne bagase bo tusaba kusoma tukole emirimu era yabateerawo amnesty n'aga buli abadde omubbi jangu waliwo omulimu naye tukuwadde emyezi 2 naye bw'oteereete ffe ne tukwata ojja kukolera bwereere eyeereese agenda kukolera layisi n'emisango emirala tugenda gisangulawo naye gwateereese bwe tunakwata enguudo amayumba na buli kimu ogenda kuzimba bya bwereere nga tosasulwa okumala emyaka 2 meaning ya transitioning labor ey'abantu abaali mu komera bonna n'abawa amnesty abalala ne bafuluma ne batandika okukola nga bakolera ku bbeeyi ensaamusaamu olw'omwoyo gwa ggwanga n'agukomyawo the principle of patriotism ng'agigase mu kuzimba human resource ya capital human capital investment. Lwaki bino tebikola wano anti tujja EPU ekibuuzo ekyo nagganyo kibuuza gamba nti sebo mukama wange tubyaniriza bigenda kukola wano defeatism tulina okusooka ogikola ki ojejjamu. It starts with us. The education eri gy'ogambye gye tutandika okulambika omwana mu ssomero w'omugambira nti topic esooka obubbi bubi ng'akyali mu nassale nga bw'omugamba nti bw'olaba atta
aba mubi nnyo muntu mubi kisomese wano okulya enguzi kyenkanankana n'okutta omuntu nti kitya eyalidde enguzi oluguudo ne lutakolebwa alemesa abadde atwala omulwadde mu ddwaliro atwala ebintu bye mu katale aleeta ebintu mu katale yaliisa ali mu ddwaliro omusawo bw'adireyinga naye afa eyabbye eza goozi abasse muntu kitegeeza enguzi butemu mindset change bw'oyogera bino banga tulaga ntulinga batalina bakulembeze era bwe buzibu kyekiri kye nabadde gamba nti kiteekwa okuba nga mu kifo ky'okuba kiri nagamba nti mu Africa why we still have the cars do you vote who is the most known or is the most knowledgeable tulonda most known not the most knowledgeable kyova olaba nti Africa etambula eddeeti eno ensi endala zitambula zigenda mu maaso nzija ku ekyo bwe yabajjaawo n'amala okuzimba human resource eno n'agamba nti ensi yaffe eri emabega emyaka emeka abaleetera America abaleetera Bungereza abaleetera endala twogera ku mwaka kyogwo lyukwanira emyaka gy'enkaaga yabakalakisira emyaka nga 3 olwayimajinga ajja mu gy'ensanvu because a country must have the 10-year program nga yeyo gye bakwasa esingirako buli myaka 10 walina okubeerawo effective transformation nti kaakati abaana betuproducinze mu masomo ga teknologiya baproducinga ki nti economy zituuseewa luli zaali mu industrialization ng'eri labor intensive meaning mukozesa mikono olwaleero wano mu Uganda twafuna looni eno government emanyina kwogerera byayo waayi buli gwe bateekayo ali ku bibye gye bayita Uganda Industrial Research Institute etudde wali oyingirirayo bwereere buli kimu kyoyagala bakikolera bwereere bw'oba oyagala okutandika factory ye ya juice genda wali bwereere genda na capital bajja kuwa obucupa bwa bwereere oba bw'oba buyina genda nabo oba oyagala kupaakinga bizigo erina branch e Nakawa endala eri Namanve. It is called an incubation center. Incubation bw'oba eyaluza kuyamba kukwalula kati omwana ono ayagadde okuteekawo kafu kagundi nti naye akole bu ona bu juice genda n'obucupa waliwo mashini esiringa waliwo mashini ekamula emicungwa waliwo ne process eyo bagikusomesa ezo regional centers zandibadde ku buli sub county abantu babimanyi kyovola banti mu IPU twagala eri farmers league then industrial research ngeriawo if we want to do what they call value addition ne bwebera mu buli district ngerimu amakulu gaabyo emalawo billion ezitaka wansi wa 5 bwogiteeka mu buli district kitegeeza buli district mu Uganda ebe ina value addition wantu kyogerako bwogezi value addition nti omuntu ayanike mwanyi ku musana mujje waawo oteekewo drying machine oba kasooli we nti yabwerere ebyo gavumenti byereeta nti nimye kasooli wange mulimidde Masindi oba mulimidde Bukomansimbi oba mulimidde Hoima oba mulimidde Jinja oba mulimidde wano kyekinnemeso mufunamu sente nnyingi ennyo mutunda mubisi mutunda 5 kati season naye singa mutwala mu kyuma ne bamukaza immediately sina kulinda enkuba etonnya dryer emukaliza mu ddakiika mmeka gwali olabyeko kasooli ava mu America nga bamukaliza ku musana immediately from the field to the dryer bwe bamala ne batuteekawo central storage system gwe beera n'ennimiro yo beera n'ennyumba yo mutwale mu central storage system bapimenti ali bwati so that tabeeramu zino toxins aflatoxins ezimufuula nga tasobola kuliibwa bino batuga nti mulimu obutwa yes obutwa bamukaze bamukuterekere gwono omanya ddira oli mutunda osasulengayo siringi 5 buli lunaku oba buli wiiki bano tebabimanya baliwo dhani buli omu okukola kasitoowe waka ababbi bajje bamenye bamubbire kasooli wenna mutumba ebugwe eri tebabimanyi nze abimanyi mbikugambi because this is my program ye debate jenjagala mwami Museveni pandei mimi pandapo
mubweka amaso ayogere yiye nga bwenjogere yange ate bino bibewana mbu obungi bwa masomero byeyongedde obungi bwa malwaliro byeyongedde sinaba kumuwakanya ku kiki nze njogera kyange tuwadde obungi bw'amasomero si kibi abasomesa tebaliyo. It is not mere construction of a classroom naye quality education gyowa omwana ono kuba ozimba kye tuyita human capital investment oteeka investment in the form of capital by imparting knowledge. Ensi we tugenda eri muki the whole world is under reconstruction kitegeeza ensi bw'ogende Saudi Arabia ku buli kizimbe kuliko awanirira lifti Dubai kitegeeza engineer servicing lift akoma mu senior 4 mujjaawo agenda asasulwenga ku buli kizimbe kubanga kiri mandatory naye gwobale nti ebizimbe bigenda okubaako lift wanooka mu Africa ne mu nsi yonna bigenda kuba bimeka ng'ogenda kwabo ba electronic engineers nga ate bali embedded ne mu construction nti oyo alabirira lift alabirira escalator ze ziriyo gate ezikolebwa za masannyalaze kakati omwana oyo bw'oba otaddewo technical college ebuhwezu muleetere simulation abampuliriza simulation amusomesa ekyo teyeetaaga kutuula naye simulation lab emalawo omutwalo gumu gwa $, ng'akusomesa ali mu America oba ali Canada naye ng'olinga amutuddemu wano maaso nti atya omuteeka ku Canadian system eyeetaaga abalabirira ebizimbe ebiriko lift abantu 800 ku 10 noba producing nga buli omu abeera ku kizimbe ekyo ku lift asasulwa miliyoni ezitakka wansi wa 3 buli mwezi. In future tugenda kutuuka ekiseera by using artificial intelligence eno gye nabagambako mu 2021 ng'otuula wano n'omanaginga lift eri mu America. Etya bagituuza ku kompyuta yo n'otambuza gundi nga zitambulirawo ne ka robot n'ogimanaginga nti ebadde eri stack n'ogiservicinga n'ogizaawo n'ogigala ng'otudde e Uganda omulimu ogwo ne gusanga omwana ono ng'atudde Hoima ng'alina mu nnimiro ye. Tujja kuki the access of the technological infrastructure internet okubeera cheap and affordable. Kyovola nti bwe twatuuka wali wandaba mu parliament ngamba gatukkirize gadgeti zino zonna tuziggyeko omusolo kubanga ekitabo ky'omulembe guno ye kompyuta n'abatagirabyeko abazze emabega emyaka 10 omwana agenda okulaba kompyuta wano ng'ayingira university. Kakati oyo gwoyagala avuganye n'omwana gwe beetaaga human resource gye beetaaga ye sobola okumaintaininga train zonna ziri electronic naye bakwagala mu airport ye Dubai okubanga otunulira movement ya train eyo. 2 underworld ba divers tulina omuvubuka bamuyita Cloud is one of the Ugandan divers ali best Germany. Abagamba nze kubwerere njagala kujja training abantu bammwe kubanga wano kati walemeddwa kutaka ebyobugagga biri mazzi nti abantu abamanaginga regions eza oil buli bwaka mazzi eyo wansi buli bakayo buli saawa bamusasula miliyoni 12 buli saawa ng'ali eyo wansi okuzisavisinga. Ekyo tekyetaaga mukulembeza asekavuse kikyetaaga mumanyi. Kakati kyekiri kye nagambye gwe mu Africa bokkiriza olonde okumanyika si mumanyi kiriza obwavu ne silver ejja kutambulirako nenso kusigala ngeri mabega nti eyali Katikkiro wa Buganda Nsibirwa yattibwa lwa Gandhi tuleeta amasannyalaze tuzimbe ne Makerere Martin Luther kubanga abaaliwo mu kiseera ekyo obwongo bwabwe bwali shallow nga n'okutegeera tebutegeera. Therefore the biggest problem is ignorance ng'ate n'ali ignorant tayagala kumanya nti tamanyi ng'ate omumanyi amuga nti wano we wali ekituufu. Olwaleero amasannyalaze bwe gavaako buli wamu beekalakaasa naye nga mu beekalakaasa bw'obabuuza nti ani yali omusaale akkirizisa abantu amasannyalaze okuyita mbu baleese eddogo emiti gy'amasannyalaze giyita muki. So that archaic mind kyekino kyendiko mu bagandi omuntu singa ozuukuza jjajjaawo n'omuga nti boogerera ku ssimu ng'onaali eno omulaba nga mweraba n'ali ehoyima jjajjaawo tagama mu nzizi eyo mu nziike
yeewuunya kyalabye tayinza nakwewuunya agambe no gyendi simanyi nabye mulimu eno si gye nali. That is what I'm telling you. Nzija bw'omana human capital investment kyekyo lwaki olaba nti e Singaporean gwe baatwala ne bamuweerera ne bamusomesa e Harvard mu university yakoma ne mu MIT yakomawo n'akola TikTok. Olwaleero TikTok eri valued at over billions za dollars nga 10 mu muntu ki mtumu. That is how nations grow. You invest in your best brains. Amakulu mu bino byonna ali yampuliriza. Goyinza okutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi. Ne bagga atunoonya pilot atuvuge muyingire ennyonyi. Ne mugaa tulondoona atuse gwe bamanyi ennyo. Nedda balonda amanyi. Ensi eringa nnyonyi. Ensi eringa ki? Nti tulondoona we tutuma omututumu ffennyo. Tebagigezesa. Bagenda na mumanyi. Kuba any mistake mwenna muggwerera. So ensi is not try and error. Si bya kugezesa. You choose your best. Nzija kuwaddako. Google ingao company bagiyita booking.com. Booking.com. Njiraba. Omwaka oguwedde eno company ogigendako ku mutimbagano noonoonyezaako wooteri oba ennyumba ew'okusula. Abaagitandikawo mu myaka gy'ekyenda 95 baali tebaweza yadde $2,000. Nkulaga ssente za Uganda ne ssente z'omuzungu eyali e Netherlands we yazissa. Bwe baalinga abalemererwa gavumenti n'ebateekamu ssente kubanga baakimanya nti buli lunaku abantu abatakka wansi wa miliyoni 10 mu nsi yonna batambula nga banoonya nnaasulawo ekiro ekyo. Naye nga talina kuvuga n'agenda eno n'eno ng'anoonya ew'okusula ewa layisi. Ne bakola booking.com gye mulaba. Olwaleero booking.com esinga economy ya Uganda okuyingiza is just a company. Really? Yayingiza obuwumbi bwa $23 $23 billion in the form of earnings. Booking.com. Nkutidde. Yayingiza sente amagoba. Kukulaganyisa tulowoona atusanga. Talina hoteli ye. Talina tafali ye yateekako. Gwoteekako ne datawo. Naye n'akubuulira nti wano waliwo hoteli. Ekuli okumpi. Building minds as innovative can create wealth for a nation. So government ya Uganda ng'ekimanyi bulungi nti in the next 30 years zembalaga nga EPU ekukulembera eggwanga liri projecting nti wajja kubaawo more than 1 million hotels mu nsi yonna. Projection yeri nti over 1 billion travelers will be moving or investing out. Because you compete globally. Sente bwe zivaayo ne zidda mu munnansi. It is a Ugandan company. Kakati Uganda Property Holdings. Idi Amin gye yava wano ng'agirekedde ebizimbe byonna ebya Uganda ndowooza esigazza 2. Uganda House, si Uganda House ene ya UPC. Ndowooza esigazza ebizimbe nga 4 bonna babitunze n'embassy zaffe. Zitundiddwa. So nga ate Uganda Property Holdings would be mutated by unable mind okugikolamu company bwetyo ng'eri meant not only for that but technologically emanya nti wano waliwo gap eyingiza okwata abaana abamanyi mu technology ne tukwata Uganda Property Holdings negula shares mu company ng'ezo startups. Ensi n'ensi egenda kusigala ng'etambula. Naye ate nga buli munnansi we tunaatuukira 260 ajja kuba ayina smartphone. Tutya kitegeeza teeka mu ticketing app kati. Kubanga buli omu ajja kuba anoonya cheap ticket weeri oba ya nnyonyi oba ya baasi oba yaki nja giyitiranga ku ssimu. That is how technology lifts a poor country from poverty n'egiwa obugagga. Government eba ne sente ku lw'abangi n'ekola safe investment ku lw'abangi n'eyingiza sente eno erinze musolo nnyonyi terima muwembe esanga mulimire. Njagala wali mwami Museveni pandei mimi pandapo bino bimulage mugambe nti bwe tuteeka wano kino zino sente ze wawa Penet okuzimba eddwaliro nkulaga kimu nti China
yakozesa 10% okuzimba artificial intelligence model gye bayita DeepSeek. Kati DeepSeek eri valued at over $600 billion mu mwaka ogwo. China gye twewulako. It is not a shortage of money, it is a shortage of ideas. It's ideological bankruptcy. Nti one good leader turns a country into a wealthy one, omulala n'abatambuza myaka gyenkaaga. Amakulu mucho tuyina abakisobola, abaana weebali era basomye technology. Naye wano government tebatutte mubateeka mu hubs, incubation centers. Nti abaana buli asomye technology kyandibadde deliberate nga government emugamba ne bw'ofuluma nga toyina mulimu tukusasula million 3 mugende mutuulenga mu incubation hub buli mwezi. Naye nga buli mu lunaku muyina okwegatta mu groups z'abaana 10 ne mufulumya project. Naye n'oteekawo nti emitwalo 4 gy'obawa through ministry ya ICT mbu abaakompitinze bakimeki. Nenga wanditadde mbuli district ngera ze competition nga bwe twalindana nti buhweju yalese enkumbi eyerima yokka nti otuulaawo enkumbi ne yeetambuza tetugaa tutambule neeyo nti ate bano tie balese screen ya TV empya ng'okyusa bukyusa use of technology n'ogimajinga ne industrialization n'okusolvinga ebizibu ebituli okumpi nti abaana kankuwe ekintu ekiri simple mu agriculture. Lwaki twataddewo farmers league mu EPU ng'ate kuliko n'owa technology ku buli kyalo. Nti ono advisinga bano atya era omwana wa foomu yaleese innovation egamba nti nyina tuulo ogiteeka mu ttaka n'ekulaga amazzi agalimu era lisobola kuza kirime eki. N'otasimba mpewo negamba nti the best n'ebikurankingira ku nature y'ettaka lino fertility gyeyina, acidity gyeyina, pH, alkalinity na acidity y'ettaka eno gyeyina esobola kukuliza mwanyi ya robusta ne ku altitude gy'oliko. Simba emwanyi eno eri mixed bwet, simbawo obutunda naye abantu baffe babuwola obutamanya batwayandi era b'omugamba gezesa n'agezesa kino ne kifa. Nemuga nti pesticide eyo gy'ogenda okuleeta tekola. Wow. N'olima ng'oli remote ng'ekulaga otambuza ka drone wano nga kakulaga ku kamera oga nti ewaayi kibandama nga tolima wanimbye nti olubimbi oluli wakati wano nkulaba toliiwo naddayo. Infusion of technology in transformation ng'ozimbye human capital investment. Tutuuka kubasuubuza abaana bibagulako lyukwani lyabagamba nti mu nsi nga mulimu omusolo munene teri ayinza kuleeta investment ya trade kubanga trade ogitta ng'ate trade ye sustaininga capital yasala omusolo ne gubeerera ddala wansi. Amawanga ne galeeta okuzimba nadda mu ship building nagatuzimba amaato tugaguze ensi endala kubanga buli kinaakolebwa kijja kutambuzibwanga ku Semayanja. N'Abaganda mu technology waliwo secret endala nti buli nsi gyetambula gyeraga buli mu nyumba mujja kubaamu gadget ne bagenda mu electronics. Bwe baali batudde mu Asian Summit, Singapore and Taiwan chose to be the lenders of cheapest electronics. Eredda wawuliranga nga ayo radio kya ayina ka Taiwan. Mukiwulire ekyo abali eyo ka Taiwan netambulira ku ekyo yo teyagenda mu garments kubanga Southeast Asia yali known kutunga ngoye garments abazungu kye baali babalekera bano ne ba transformingira quickly to electronics. Abampuliriza essimu eziri smart olwaleero mu nsi yonna ziri 8 billion. Katukkirize nti Uganda ziri between 7 to 8 billion. Katukkirize nti Uganda, that is by the ITU, 7 billion is the exact by the International Telecommunication Union. Essimu eziri mu ngalo z'abantu. Ddayo mu maka go olabe wakagula charge emirundi emeka. Ogula charge ku ssimu ki? Emu. Namba 2 amanda gatandika okubabirira. Namba 3 screen zaatika. Oyagala screen protector. Screen guard. Kakati tugule 3 dimension printers
kuba ziprinting ebyo byonna. Eno phone cover bali eyo abampuliriza buli omwaka ate phone cover ye wagigula omutwalo gumu. Naye mu Uganda tuzikolera wa? Mu Uganda tulina essimu zino miliyoni nga 5. Buli omwe ayina ki? Screen guard. Rather cover ne screen guard kubejja kwatika. Nene bota producing la Uganda yokka. Okano tebali abuuza made weya. Nensi we yakatuuka tewali wagamba nti kankwate ka Tommy Hilfiger baka agundi. Meaning ogula buguzi n'oteekako buki. Ogenda bugendo nga pack cover. Kakati buli omu mu America kana akayina ka phone cover naye bayina essimu ndoza zisuka mu miliyoni 2. Beetaaga screen protector. Ezibeera ku smartphone yenereke kwatika. Ne buli bwe bamugamba $10 agamba teekako. Je mitwalo 3 naye screen protector eno ekolebwa $1 n'obutawera senti 5. Ne kano kati fe Uganda bwe tuba tetuna producing simu tuteekewo incubation hubs abaana ba producing kano ne yakoma mu P6 kana aka producing ne yakoma mu P1 n'ataasoma omuteekawo n'anyiga machine n'omugamba kola ya iPhone 6 Pro Max ne kawandula ne kagwa wali. Raw material tumuyina okuva mu petrochemicals tugenda kuba tukola oil kano ka plastic kava mu petrochi. Tunulira Singapore, it improved its petrochemical industry. Why? Most of the plastics zezikola radio, zezikola Walkman, zino zetwaina Walkman, zezikola ki, zezikola ebisinga ebiryoko pieces. Mucho fe tufulumye kano. Ndi tumanye nti essimu nyiga calculator nga bwe twatandikidde kusoma. Essimu mu nsi yonna zili billioni 7. Fetusulumye screen guard oba screen protector nga buli screen protector ya $3 tuba tuyingiza billioni za $, mmeka times 7 billioni 7 times 7 billioni 7 times 3 times 3 $21 billion ozifuna mu coffee coffee tayinza tugaggawaza, it cannot bring wealth. Eyinza kutubeezaawo naye okujja n'ekuwa obugagga obwensiba obuzimba highway n'ebirala okujjako ng'ate omukozeemu kiri kye bayise value addition buganga bw'amasasi biki ebyo byonna factories ezo nozo naye nkuwadde kino nga factory efulumya miliyoni y'obo yenkananga ennyumba eno mwe tutudde nereeta obugagga obusinga Uganda etudde ku square kilometers 225. Bwe buzibe buli bwoyogeddeko bwe buzibe amaaso gali open tegalaba opportunity kubanga tegayinza ku identifying where the cluster of knowledge is. Nkuwadde ekisookako Saudi Arabia imports fresh water kubanga gadi desalinated tegasobola kunywebwa consistently agamu gonena ne toilet seats. Naye importing amazzi ne fruits n'ebyo ebirimu ebyo mu Koweri bya buwumbi bwa $62. Build a pipeline nga ya amazzi okuva mu Victoria eyite wali Ethiopia eyite mu Red Sea obasumululireko nga bwosiba bakuwa amafuta obawa amazzi. Logic yogirabe bakuwa amafuta guno bawa amazzi noba wanemmere in partnerships. Nemu ebyo byonna nja kujjawo nsoose kuwa kino ekiri mu technology wateeka mu peneti wakamuteeka mu miliyoni za $3 eddwaliro PPP akuna wali oli owe China yateeka mu bantu 12 miliyoni za $2 ne ba producing a DeepSeek ya buwumbi bwa $8 bugata economy ya Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Djibouti, Ethiopia, Somalia ogenda wa China mpola yonkola oluguudo